Njogala okwongera obabuuzaako mwenna gye musinza okubanga mutulaba amanya nze Kabaka Smith, Kabaka w'olugambo, Kabaka wa Pokopoko, Kabaka wa Kalebule n'amawulire agakwata ku baserebu bamwe naye nga sikola nzeka nkola n'omukulu amanyiddwa nga Sir Lawrence abeere mabega wa kamera era ng'onaava mu bannaffe aba King Montage Studios bakubire ku 07021045 ate ojja kuba osobola okuba nga bakola ki bakutuusako services zaabwe ez'enjawulo. Kale eyo nga tuvuddeyo twagala okukulita kamuleega omukulu amanyiddwa nga Bajjo career process twakoma okukola solo ya Bajjo mpozi yali akoze eki Lawrence Bajjo nakyo yali akoze week ewedde we yavaayo n'akola neyeegayirira Bobi Wine amukole ki amusonyiwe. Bajjo olunaku lw'eggulo yazzeemu n'alabikirako ate mu public ng'ono munnange yavuddeyo n'abeera ng'ate avaayo ng'atuulira omulimu omupya gwe yatandise okukola. Ono twamusanze ku kwanjulwa kwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Balunywa Promotions era ng'ono yayanjudde aki ye ey'okusatu alina Mina alina Misha then n'ono omupya gwe yayanjudde nya siraba kubanga ntegeera bulungi naye nga bano babadde side zawali emitiyana. Naye wano Bajjo we yasinzidde mu busungu obwa waggulu ennyo n'avaayo n'alangira ba TV presenter naddala omukyala amanyiddwa nga Zahara Toto yavuddeyo n'amulangira byansuso n'amugamba ekisooka Zahara Toto yeeyita Kimuli kawala kalungi kawala keeru naye kaganya okufumbirwa bakaakonera ku lujja n'agamba abatamanyi yaloga Zahara Toto kirabika muno akyali Kasozi Namirembe akunakuna era buli wagirala Zahara Toto ng'afunye omusajja ng'akoona mu kidebwa do nga kirekanira Zahara Toto matu nga yeerabira amu naye n'omusajja ng'akola ebyekisiru nga bamukyawa. Era ono munnange yagambye muno ye owa promoter agenda buvaamu abeere ng'ate afuuka porter because yategedde ennaku zengeri bagagga gye bazimba ebizimbe bingi mu kibuga Kampala ajja kuba ayongera okufuna akasente mu kupoota n'okuba nga yeetika omusenyu ogwambusa era nga twamulabyeko ku kwanjulwa kuno stiru ng'ensawo z'omuceere n'eza sukaali yekayekaya azeetikka abalala tebazikutte nako. Bajjo amatu gamufuukira amatu. So Bajjo yabadde walinga ensawo za z'omuceere ne sukaali Lawrence omulabye nga yazeetika eno nga n'agamba kati ndimu exercise ngezesa mugongo manyi bagamba Lawrence maanyigo bamanyige ng'agezesa mugongo gwe era tugenda kuba tumulaba naye kankuleetere Bajjo ng'ali mu kulangira omwana muwala amanyiddwa nga Zahara Toto n'abakozi b'oku TV abalala abawala bonna nga balangira obutawasibwa n'obutafumbirwa obubafuukidde obuzibu n'agamba ekibasa ekyo bamweyungeko mu bupoota bave beesonyiwe ebintu bino ebyokuba nga bakola ki embaga. Katugende wa Bajjo tumaye tukomewo namulamula mangi nnyo tovaawo subscribing. Omugagga omukulu Bajjo events career process kasoka twanje tukole bogambye lero osobola okubaako obugambo bw'oyogera olunaku olwaleero kakati owuumi olunaku olwaleero sooka tubulire osaze kiki oli ota okubeera ng'osaze okwolekera ku muganda wo promota muno gwe mbadde naye mu business mbuza byakito kategoloza gwe bagwandiwulidde oti anti era gwe abagamba bakulaba kwanika ati bakufunemu ki nabo bagende banjiro tubawerekere kakati obuuza ebibuzo byakito si byakito nsanyuse nnyo okwerekera Balunywa kadange nkyali mwezi olwebe nsanyukako mikolo mwana onaajoga omuwulira muzeeyi mutuyobodde nnyo naye ate nsonga nkulu nnyo ali kakati okwanjula nze ndi musajja muganda nze Mukasa nsooka okukungubaga Archbishop Kizito Lwanga afudde kitaffe mu Katonda sibi nnyo yabadde ampisa okunsabirako netondera eggwanga buli bwe nali nnyiizizza tusobodde okukwatagana era ntwala okunyolwa kwange okw'amaanyi eri abakatuliki bannange tuyava eri omukama amuwumuza emirembe amusonyiwe n'ebyamusobako kuba twava gyali atuddawa gyali naye ate era tekingana kujja ku mukolo gwa buwangwa kuwerekerako promota munnange mutegesi muvuli wa binnange ate nga ye PRO w'ekibiina ekintwala ekya National Promoters Association ekitwala bapromota mu ggwanga leero azze okukyala mu maka ga mukyala we mu butongole nga ne kamera zonna weeziri kitegeeza akuze. Omuntu nno bw'oyanjula oba okuze oba ovudde mu levo z'abasikini ez'abakafuka abatawasa oba ofuuse omusajja olina levo gy'ovaamu nodda mu levo ki endala oba tokyakola bya kiyaaye oba tokyayingira loogi oba tokyakwana bwana buto kitegeeza obeera committed ate nga era oba otuukiriza etteeka lya Katonda lyaba yateeka ku nsi nti muwasenga ate olina okuba Balunywa omusajja musiraamu abuzayo haki 3 okutuukiriza amateeka ga Allah ge yamugamba olina ekyakyagala okumanya katugumiikirize katusooke tuveeko mu kulya tujja kudda nti enjala obwedde ekuli bubi naawe waŋŋambye ongeri gye nazze okulya ate no bbanda weggwawo waliwo endala mu motoka
bwekiba nti kyakusola tokwata bakiganda sigwoba okikola kakati ng'ebendo beere tuuse okuba nga bumanyirwa sa events tutuuse mukolo gwa promota balunywa omukolo gwa promota balunywa naddala mu covid ono okusalawo n'agamba nti tugende ayanjulwe naddala nga teri kivulu kyonna mazima kyewuunyiza ate okubanga asibye lo so yensonga lwaki olaba nti buli promota ow'amaanyi avuddeyo otuufu teri kivulu kyonna teri yasembye kola kya Evelyn Lagu oli musajja Evelyn Lagu ate ga sente yaddaaziyita olaba ssebo omukolo basikoze bankoze nga bana abakubi bali ssebo bakavuma mu balengera eri abitekisiwuuli wali omulage tonga abadde kanzis ekyase abitekisi ebako buwanvu musinguzi ssebo owuliriza zino ziraba zijja kuggwawo nti fewani endala buli akeetaagisa konna mukutambule covid yajja naye kiraabu ekola naye tubakuba empiso wali nga bayingira atali mugeme omugeme yayingira omugeme yayingira ate kati ekirungi babirongooseza baba bakugemye waliwo ekitulaga nti gogenda osanyuka ebintu kiraabu ekola mukulu Lwasa sooka oyogerekere abakulaba owulira otya olunaku olwaleero okubeera ng'oza okusanyukira wamu ne muganda wo balunywa ku mikolo mpulira bulungi nnyo kubanga kyabadde ayagala eri abanvuma bangi sijja kukirekayo naye mbasaasidde kubanga tebajja kundeesa kyenjagala nze bwe mba nina byenjagala ebinsanyusa nteeka okubikola nabo bakole ebyabwe kati ne muganda wange ono byayagala bye bino ebiseera bya covid abantu tebalina ssente naye yagandi ngenda kuwaza sebo webali owakasente ke akola byayagala webali abantu bawogana Lwasa atawasizza ate tuli mu covid ate simanyi alesewo gundi kakati mmwe mwagala tutwale n'obukalabanda olwokuba twagala okuwasa ate kati obuuza bwe nkulekawo ne ŋŋenda kubira kitegeezakakalabanda naye era bamaze bagamba nti munnange tomanye enkwaso ziyinza n'okuba ku ludda lw'abaami eno nze nina abaana 18 ate njagala abaana 3 kati 18 baba bansi bandi musiru 18 be bana bennina embuzayo 12 kati oyo ayogera ebyo owulira yayina ebizibu bye nga ye yalina okwetereza nga y'omuntu okwetereza weewaawo bw'ateetereze otherwise ajja kuba n'ebizibu naye wabula ninayo omusajja eyo mukwano gwange yali anoonya akakazi akawuulu yamusindikayo battunke akakazi akatazaala kakati obuwulu mu kifo ky'okuteesa bamujjanjabe tulabe ekizibu bwe kiri ate ayogera Lwasa tazaala nze sizaala walina abaana 18 gwolero omusajja gwe basiba abaana 18 wamusangawo oba mukulu Lwasa ng'omukyalo oyo yali akyetegereza bulungi yetegereza biki emyaka 5 munnange ono wuuno mukozi munne lwaki teyamuwagira gwe lwaki wawagira mukozi munne nodda kunze muveemu gwe tomutiisatiisa ni muveemu sikuvaamu naye kwegamba oli yansanga ye wa mukama wange ye yamuleeta era bano bonna bayita babbi bayaayi kuba bwe nava mu apartment gye namuleka ate nagenda okuddayo ndaba ekiriyo nga yeetisse buli kintu okuva ku tv kuuka washing machine byonna ng'abyetisse ninga kati ono ng'abadde munaku nnyo ate singa yasaba ebisabe evuga neŋŋenda kati mukulu Lwasa n'ebyasigalamu n'ebiwalandiro ku baana abawala abali mu